Muli mutya mwenna abeekuumidde ku channel yaffe Enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako. Amannya mpitibwa Sande era ng'olunaku olwaleero nkuleetedde ekyenjawulo. Nkimanyi bulungi nti mubeera eyo nga mwagala okutuuma abaana bammwe abato amannya nga ga njawulo ku ago ge tutera okutuuma bulijjo. Olunaku olwaleero nange nsazeewo ne nkuleetera amannya 10 era nga gano amannya gaffe 10 gendeese mu vidiyo eno gatuumibwa abaana baffe ab'obulenzi abato abakazaalibwa ne bakula nago mpaka mu bukadde era nga amannya gano ga njawulo tigali nnyo komoni era nga amannya gaffe gano 10 ge nkuleetedde gali inspired okuva mu movies oba firimu egatuumibwa abaana baffe abato ab'obulenzi okuva mu firimu ze tulaba eyo. Erinnya lyaffe erikutte ekifo ekisooka ly'erinnya erimanyikiddwa nga Logan era ng'erinnya lino lyaggyibwa mu firimu yaffe eyakyaka ennyo wano gye bamanyi nga X-Men. Firimu eno yakyaka nnyo era eyitibwa X-Men yazannyibwa omwaka gwali gwa 2000. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekyokubiri ly'erinnya erya SC. Erinnya lino lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga SC Ventura oba Pet Detective. Firimu eno yazannyibwa omwaka gwa 1994. Erinnya erikutte ekifo kyaffe ekyokusatu lye Maximus. Erinnya lino baliyita Maximus lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga Gladiator era nga yazannyibwa omwaka omulungi ogwa 2000. Erinnya erikutte ekifo kyaffe ekyokuna ly'erinnya eriyitibwa Odin era nga lino erinnya lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga Thor era firimu eno nayo abasinga obungi mugitegeera bagiyita Thor era erinnya baliyita Odin osobola okulituuma omwana wo ow'obulenzi gw'oba ozadde. Firimu eno yazannyibwa omwaka gwa 2011. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekyokutaano ly'erinnya erya Forest. Erinnya lino spelling nga bw'ogiraba bagiyita Forest era nga nalyo lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga Forest Gump eyazannyibwa omwaka gwa 1994. Erinnya eriri mu kifo kyaffe eky'omukaaga ly'erinnya erya Troy era nga nalyo lyaggyibwa mu firimu yaffe emanyikiddwa nga High School Musical era nga nalyo erinnya lino lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga High School Musical. Firimu eno yazannyibwa omwaka gwa 2006. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekyomusanvu ly'erinnya erimanyikiddwa nga Augustus. Erinnya lino lyaggyibwa mu firimu emanyiddwa nga Fault in Our Stars era nga firimu eno mpya yazannyibwa omwaka gwa 2014. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekyomunaana baliyita Kylo era nga erinnya lino lyabbulwa mu firimu oba lyaggyibwa mu firimu eyitibwa Star Wars era nga firimu eno yazannyibwa omwaka gwa 2015 era nayo mpya. Erinnya eriri mu kifo kyaffe eky'omwenda ly'erinnya erimanyikiddwa nga Anakin era ng'erinnya lino nalyo lyaggyibwa mu firimu emanyikiddwa nga Star Wars episode eyasooka era nga episode eyo oba episode 1 eyitibwa The Phantom Menace omwaka gwa 1999. Erinnya erikutte ekifo kyaffe eky'ekkumi agakyasinze okutuumibwa abaana ab'obulenzi okuva mu firimu zaffe ze tulaba eyo oba agali inspired okuva mu movies. Erinnya lyaffe ery'eky'ekkumi oba erikutte ekifo eky'ekkumi baliyita Karen era ng'erinnya lino lyaggyibwa mu firimu eyitibwa Twilight era nga firimu eno yazannyibwa omwaka gwali gwa 2008. Geego ge mannya ag'enjawulo agatuumibwa abaana b'obulenzi nga tugajja mu firimu oba mu movies. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe, mugende mu maaso n'okutwegattako.